Ssentebe w'ebukungulu e Kakiri Henry Kayemba ayise olukiiko lw'ekitundu n'ayanjulira abatuuze bwe bituukiddwako bukya lukiiko lwa kyalo olulondebwa. Temusuubira kantu konna kubatuukako nga muli ku kyalo kino. Abannyabo ne bazzebo mutereevu. Okusinziira ku ssentebe Kayemba, bazze basonda ensimbi okuva mu batuuze era basobodde okusenda n'okuddaabiriza enguudo mu kitundu n'okuddaabiriza enzizi. Amakubo gano mmwe mugakoze bannabukungulu. Mmwe mukoze amakubo gano. Lwaki mmwe mugakoze? Akasente akatono kezizza enkuŋŋaanya myaka 2 kamaze ne kafuuka ssente nnene. Akasente ako katabula n'abamu ku bakulembeze nga balowooza nti mbasindiikiriza ndya buli. Bwe budde bategeeza nti mbadde ngatereka ebibala ebyavuddemu bye bino. Ssentebe Kayemba wabula akubidde gavumenti omulanga kubakwasizaako okutuusa amasannyalaze mu kitundu era aliko n'obubaka bw'awadde Umeme. Egatambuze ebyalo nga bwe bimenye. Ekyalo Kazinga bagendeyo amasannyalaze. Ekyalo Kazabuku bagendeyo amasannyalaze. Ekyalo Yesu Amala bagendeyo amasannyalaze. Wakati mu lukiiko lw'ekyalo olutudde waliwo ekiwandiiko kya ssentebe kyasomye ekibadde kigoba ow'ebyokwerinda John Saz ng'ono amawulire olumugudde mu kutu olw'amazzi n'anywa ga kumukumu. Saz John obubaka buno okuva mu ofiisi ya Siyapaaso w'ekyalo kino nkugobye okuweereza nga difensi w'ekyalo. Ensonga ey'okubiri okukyukira gavumenti mw'oli oli kakiiko oli difensi naye akakiiko n'okakyukira. Naye mu mateeka asobola okwewozaako wali awo gabakadde mumuwuliriza oba ne musonyiwa era kyensomya. Naye obanga difensi akanisa obukono n'agamba nti jjana kwogera eri abatuuze n'okugamba nti si batuuze bo sebo mutuuze. Ne mbadde nsaba nga gwe mulundi ogusoose bakama bammwe okubaloopera nti omuddu oyo tampulira osooka omuddiremuko ensobi bw'agiddamu naffe natugambe nti agende. Kati bwangamba ayaga kwogerako eri abantu ŋŋaanyi ebbaluwa ebadde ya luzunega first week kitegeeza mu budde obwo buki balinamu obukulu bwabwe besoke naffe batwasi naffe twogere ebituluma. Okusinziira ku ssentebe Kayemba, Saaza azze yeesulireyo gwa Nagamba okutebenkeza ekitundu era akakasizza nti si wakuttira muntu yenna ku liiso. Kyakulembedde olukiiko ensonga y'amasannyalaze. Nze seetonda njagala kudda ku bwa difensi sinyamako ku bwa difensi madde mmenyekana nnyo. Saaza asambazza ebyogerwa ssentebe nti takola n'ategeeza nga ssentebe bw'alina enkola y'obonna kyemalira. Ate yajja kumenyeka era naye ajja kumenyeka olunaku nze namala naye emyezi 3 kyokka yamala emyezi 6 ku kyalo ne muleeta ku bachairman abantu ne bamuwaaka nze naye bonna kyemalira bw'alina ndowooza mu bulabi aŋŋaanye okwogera. Lwaki sogera eri bantu bange ng'obye mbasiibule babuulire kyenkoze n'ekinnemye lwaki tanzikiriza abantu bonna naye fenna yakisuula ali mu kunyaga bunyazi kyalo. Nelson Akatuhura yakusakidde eggulire lino.